Gavumenti ya Uganda eyimirizza enkuŋŋaana zonna ez'abalokole eza Crusade wamu n'okwoganya ebidongo mu bitundu ebiriraanye Speak Resort Munyonyi awagenda okubeera olukuŋŋaana olw'ensizi Namukago ogwa Naamu olutandika olunaku olwaleero ng'egamba nti bulijjo okwerinda si butya ensanafu etambula egaludde. Olukuŋŋaana luno olwa Naamu olw'omulundi ogw'e19 lutandika lunaku lwaleero lukomekerezebwe nga 23 era nga lugenda kwetabwamu ebibinja by'abakulembeze okuva mu nsi 120 abatabibwa omukago ogwa Naamu. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Hajati Nabbengo Minsa Kabanda ategeezezza nti tebaagala kifo kyonna kirimu bidongo biwoggana omuli n'ebbaala ssaako n'ekkanisa ez'abalokole nga bino biyinza okutabulatabula enteekateeka ez'olukuŋŋaana lwa Naamu ne lunnaalwo olwa G777 ne China. Minisita Hajati Nabbengo Minsa Kabanda agambye nti bagenda kwongera okutuula n'abo abakwatibwako ensonga ssaako olukiiko olw'ebyekikugu balabe engeri y'okukwatamu ensonga eno. Ekikulu zino ennaku ziri ntono nnyo bagenda kugenda kubanga bagenda nga 25 abantu basobola okugumiikirizaako okwegaziba mpisa nnungi ne tutaleekaanya bidongo ne tutakola tutya ne tutayimbisa kiro ne tubeera nga nditukipinze embeera nga nnungi ekyo tekyetaaga na muntu mugamba ye aba akiraba bulabi kubanga kati esaidi eriyo obunkenke yadde nga tebagenda kusulangaawo bagenda kusulanga mu ziwooteeri ez'enjawulo abamu naye kyetaagisamu tukipinge nga tuli ng'embeera nnungi tumala galeekaanya bintu otusawuli gitumbiza mu bbanga ne security wise kiba kituufu atujja kukiteekaku tutera technical person tukyogere mu kotulani. Ebyo ng'obitadde ku mabbali embeera ya kimpowooza eddala ku nguudo zonna ezidde Munyonyo olw'ebyokwerinda ebimyumyuliddwa ebitagambika era tewali kidduka yadde ekimu bwe kiti ekikkirizibwa okutuuka ku luguudo lw'e Munyonyo nga tekirina kipalati. Omusasi waffe Musisi John kaakuwa ebikirawo. Obukkakkamu bungi nnyo ku luguudo n'enguudo zonna eziyingira ku luguudo lwa Munyonyo Express ewagenda okutuula olukuŋŋaana luno olwa Nani Aligned Movement olutandise enkyalo lunaku olwaleero ku Speak Resort e Munyonyo era ng'ebidduka byonna ebijja ku luguudo luno olwa Munyonyo Express nga tebisobola kuyingira ku luguudo luno okuli enguudo ezigatta ku luguudo luno gamba nga olwa Gaba Road, olwa Busabala Road, Lokuli Road era bw'otuuka ku Munyonyo Express awo bakuyimiriza ne bakulagira odde gy'ovudde. Ebidduka ebikkirizibwa okwegatta ku luguudo luno okuli abagenyi abayita abalina kaadi ez'abakkiriza okwetaba mu lukuŋŋaana luno okugattako abakungu abazze okwetaba mu lukuŋŋaana luno abazze bawerekerwako oluseregende lw'ebidduka ng'ate bo ab'ebigere abakolera mu bifo bino ebiri mu Munyonyo Express ku bizinesi ez'enjawulo ezirimu bakkirizibwa okutambuza ebigere ne bajja ne bayingira naye ebidduka ebirala ebisigadde omuli boodabooda emmotoka eza bulijjo n'abalala tebakkirizibwa. N'ekkubo lyennyini eriyingira ku Speak Resort e Munyonyo lyakyusiddwa obudde buno adde bakozesa ekkubo lyennyini erimanyiddwa eriyingirwa lyaggiddwawo ne liggalibwa olwo ne bateekawo ekkubo eppya eriri eno kulidde Mulungu nga ku byennyanja basinga obungi bwe bategeerayo awo batadde ekkubo bayingirira naye ng'osooka kwekebejjebwa nnyo awamu n'okutambula n'ebikulaga nti wakkiriziddwa okujja okwetaba mu lukuŋŋaana nga n'abakozi adde bakolera munda muno omuli abazimba n'abalala bonna bafulumiziddwa okujjako abo balina ebipalati ebibakkiriza okuyingira be bokka abakkirizibwa okuyingira mu nda eyo. Abantu ba bulijjo abakolera ku kkubo lino aboogeddeko ne Kyabbasa bategeezezza nti emirimu gyo gyasanyalidde ddala lwa nsonga tewali na kimu kye basobola kukola. Basuubira nti enkuŋŋaana zino bwe zinajja bagenda kweyolera ensimbi olw'abagenyi bagenda okuguza ebintu naye ate balabidde awo nga mpawo omuntu n'omu akkirizibwa kusala ku gye eno ekireetedde emirimu gino okusanyalala. Tulina kulimala kulinda conference eggoto katuddemu okola that sign what stopping era nga bawagira kale mpolampola ku busumo resource kubaffe bwe tukolabo naye mpolampola tetuna kyakikolera kuba tulina kugendera ku mateeka gaabwe twakkiriza be bali mu kintu aye tunakola ki wa bigero oyinza okudda nga olaba abalala abatambula kubanga ekkubo lyo teriganye kutambuza bigere ebidduka byonna naye eri oba ne saidi zeri kati bayinza okugaana eri lwakina na 8 CBS FM radio lwasa mayinja mwananda gwe Musisi John.
Kizuuliddwa nti abakozi ba gavumenti bangi ebiwandiiko byabwe ebiboogerako bye baawaayo eri ebitongole bye bakolera okufuna emirimu ate tebikwatagana n'ebyo ebiri mu kitongole ekya Uganda ekya NIRA, embeera n'ebeera y'amajjankunene ng'enswa egoba ennyonyi. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga mu alipoota ye ekyasembyeyo yalaze nti emyaka egiri ku ndagamuntu ez'abantu abakozi ba gavumenti abamu tegikwatagana n'ebiwandiiko bye baateeka mu bitongole bino nga bwe baali nga basaba emirimu. Essiga eddamu ziriina abakozi 551 ng'emyaka gyabwe tegikwatagana, ate ekitongole ekya KCS ekyo kirina abakozi 246 ng'emyaka gyabwe tegikwatagana gye baawaayo n'egyo egiri mu kitongole kya NIRA. Ssettendekero wa Makerere alina abakozi 614 abali mu ttuluba lino ng'endagamuntu zaabwe emyaka egiriko gyawukanira ddala n'egyo egiri ku biwandiiko bye baawaayo okufuna emirimu. Alipoota eraga nti kino kyazuuliddwa oluvannyuma lw'okwekenneenya olukalala gavumenti ya kuno kwesasulira abakozi baayo dwe yakola mu makkati g'omwaka oguwedde 2023 mwe yakizuulira nti endagamuntu ze balina emyaka egiriko tegikwatagana n'emyaka egiri ku biwandiiko bye baafunirako emirimu gyabwe. Abamu emyaka baagikyusa ne bezza buto nnyo ku ndagamuntu ez'ensi eno. Ng'ekigendererwa ekyo kyali kyakusigala nga baweereza mu gavumenti basobole okulwawo okukaddiyiza mu mirimu yadde nga mu myaka ejyaddala abantu bakulu. Minisitule evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti erina abakozi 86 abalina endagamuntu ng'emyaka egiriko tegikwatagana n'akakiiko ka Uganda akagaba emirimu mu gavumenti gye baakawa n'egyo gye baawaayo nga akakiiko ka gavumenti akagaba emirimu ko kalina abakozi 10 abali mu mbeera eri bweti. Ekitongole ky'ensi eno eky'ebibalo kirina abakozi 30 abali mu ttuluba lino ng'emyaka gyabwe tegikwatagana. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira n'okufuluma Uganda abakozi baakyo 46 bali mu buzibu buno. Akakiiko ak'ebyokulonda k'abakozi baako 181 endagamuntu zaabwe emyaka egiriko tegikwatagana n'egyo gye baalaga bwe baali nga basaba emirimu, ate yafeesi eyasaba minisita erina abakozi 33 ng'emyaka gye baawaayo nga basaba emirimu tegikwatagana n'egyo egiri ku ndagamuntu zaabwe. Minisitule y'ensonga ez'obwa pulezidenti erina abakozi 305 ng'endagamuntu zaabwe emyaka egiriko gya njawulo ddala ku egyo egiri ku biwandiiko kwe baafunira emirimu. Eddwaliro lya gavumenti ekkulu ery'e-Mulago abakozi baalyo 451 emyaka gyabwe egiri ku biwandiiko ebyabawa emirimu gyawukanira ddala ku egyo egiri ku ndagamuntu zaabwe. Minisitule y'ebyokwerinda abakozi baayo 45 be bali mu buzibu buno. Minisitule y'ensonga z'ensi endala abakozi baayo 33 nabo baalimba emyaka. Minisitule y'ebyenguudo n'entambula abakozi baayo 44 nabo baakola kino. Eddwaliro ery'ekiruddu abakozi baalyo 27 nabo emyaka tegikwatagana. Abakozi bawummulira ku myaka 60 naye alipoota zizze ziraga nti abakozi bangi bakyusakyusa emyaka ne bezza buto ddala n'ekigenderero ky'okusigala nga bakolera gavumenti yadde nga mu bukulu 60 baba baagikoona dda. Alipoota ya ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti eraga nti abamu ku bakozi abo baatuuka dda emyaka egiwummula naye nga na buli kati bakyakakkalabya olw'okwetootowaza ne bezza buto mu myaka ku biwandiiko byabwe. Saala Kajinge yaliko Guild President wa Makerere University. Essira yaliteeka nnyo ku muwala Olivia Lutaya ng'ono y'omu ku basiba 28 abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Gavumenti ya Uganda be yasiba nga yabaggulako n'emisango egy'okubasanga n'ebintu eby'amagye wamu n'okusekeeterera gavumenti era nga bano bavunaanirwa mu kkooti y'amagye. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Saala Kajingo ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi. President yalina press conference n'obeera n'ekibuuzo kye wabuuza ku bantu abawambe naddala omuwala Olivia Lutaya. President n'akusaba onoonyereze ky'ekituufu mwatuuka wa. Wagamba nti abamu bagamba nti yasibibwa lwa byabufuzi. Yes, kubanga president yambuuza n'angamba bamusibira ki kati naye kale mu kubambi nja kukkiriza nti nali siyina facts zonna naye ate nga njagala nyambe naye ye mukulu nze bwe nakyogerako waliwo omukyala wamuyita Susan Kasinje hayira yakwasa nti no mukolere wamu yamugamba nti anoonye tunoonyereze ku bintu ebyo omukyala oyo abi mu briefing ebikwata ku Olivia Lutaya omukyala tankubiranga simu ate gwe munoonyako era njagala kubanga nadde njagala nze ku lwange
ekiba kisoboka nja kugendayo eyo ku prison njogereko ne Olivia ntegeere kugamba ndabe nti bwe ngenda okunoonya Susan nga nyina byonna ebikwata ku Gundi ku Olivia n'engeri gye yasibibwamu oba n'abalala omukulu asobole okuba ng'abikolako kubanga engeri gye wayogeramu walabika ng'omutima gwo oguli disturbed ng'ayina ekikutawanya ku mutima kati era nagamba yi omukulu tuli wano naye kankozesa akakisa kano at least ku keesi y'omukyalo oyo ono ali mu court martial era ye yatugamba nti abagenda mu court martial be baba bakoze ebikolobero ebingi naye kati nze kye nalaba mu nziramu y'omukulu alabika ebintu bino abatabimanyi. Okulonda President mu ggwanga erya Comoros kutandise era President Azali Assoumani ono nga naye yeesimbyewo ng'ayagala ekisanja ekyokuna ng'ayagala okuddamu okufuga eggwanga lino erya Comoros okumala emyaka emirala 5. Okulonda kwatandise ssaawa 2 ez'okumakya nga kugwa ssaawa 12 ez'olweggulo. President Assoumani ngonono alina emyaka 69 ajja kubanga atunka ne ba opposition 5 balambirira era nga nabo baagala entebe okufuga eggwanga lino erya Comoros. Kigambibwa nti abamu ku ba opposition bagenze maaso n'okubanga bagaana okwetaba mu kalulu kano nga bagamba nti kano akalulu mulimu okubba akalulu tekali free and fair ne bagaana okubanga bakeetabamu era nga bano babadde bavunaana electoral commission okubanga ebadde egenda maaso n'okubanga ate favoringa president aliko nga eragira ddala nti eri ku ludda lwa president newankubadde nga nabo bagezaako okulaba nti baleeta enkyukakyuka mu ggwanga lino erya Comoros. Electoral Commission yavuddeyo n'ebyegaana ng'egamba nti akalulu kano kali free and fair mu mitwalo 3.38 kigambibwa nti bano be bagenda okuba nga balonda be ba registered voters ate nga eggwanga lino mulimu bannansi abasoba mu mitwalo 8 bokka. Omukulu ono president aliko kati kigambibwa nti yayingira obuyinza mu kuwamba obukulembeze. President Assoumani kigambibwa nti yawamba obukulembeze mu 1999 era kigambibwa nti ono singa n'aba alondeddwa ajja kufuga eggwanga lino mpaka mwaka gw'e2029. Stay tuned and don't forget to subscribe.